Finally, Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogedde amazima amatuufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bino nno temubeeredde byangu era wabadde okusika muguwa kw'amaanyi ng'abataka ba Buganda be bayimukiddemu ne bayisa ekiwandiiko ekimusaba ababuulire ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Weewaawo abadde yabyebalama ebbanga lyonna. Ebbanga liyise nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde, twakoma okumulabako okuva Desemba kutuuka kati tubadde tetumanyi Ssaabasajja gy'ali wabula nga tuwulira mu ŋŋambo ez'enjawulo. Wabula olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku myaka 13 gy'amaze kuddamula abataka ba Buganda bamutabukidde ne bamusaba abeeko kyayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era naye tabadde mubi, n'atubuulira ekituufu, n'atunnyonnyola buli kimu, n'atubuulira engeri Ssaabasajja gye yaweebwamu obutwa, n'atubuulira by'atandika ddi. Bino nno abitadde mu buwandiike era omumyuka we n'ajja n'abisomera abantu. Ekikolwa kino kya bwerufu n'okukomyawo ekitiibwa kyo kubanga abantu badde baluuzinze trust mu ggwe. Abantu badde bakuvuddemu olw'ebigendererwa byo n'ebigambo ebyogerwa ate era ebikuvaamu. Naye kaakati k'okoze bw'oti, awo abantu banaagambako nti weewaawo kubanga ebibuuzo byo tubadde na bingi. Tubadde n'ebibuuzo nga tulina ansa ntono era nga twebuuza lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga aba azibinkirira obulamu bwa Ssaabasajja ebbanga lyonna. Ng'era abantu beebuuza lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga ateekebwako question mark ku bulamu bwa Ssaabasajja. Bibadde bingi naye bwetuukidde olwaleero ng'abantu batandise okuzuula amazima, batandise okwogera ekintu ekituufu era nga kino tukiraba ng'ekyokusaagirira n'ate tukiraba ng'ekinene nnyo. Abantu kati emitima gibabwebedde, ebintu babwebedde, bamanyi Ssaabasajja mulwadde ajjanjabwa ki, batulimbye ebintu bingi bw'ate alajeti ate biki. Naye leero atugambye Ssaabasajja Kabaka yaweebwa butwa bwe yali agenze okufuna passport ye wali ku internal affairs. Ate nga bangi tubadde tukirowoozaako ekintu ekyo nga tugamba Ssaabasajja Kabaka okuva we yagenda okukima passport ne bamugamba nti yeesitukire agende agye ekimire, obulamu bwe tebwaddamu kubeera kyekimu. Bannayuganda nga ekintu ekyo bakirowooza naye nga tetufuna muntu avaayo kukitulambulira bulungi. Paka olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'avuddeyo n'akirambulula. Tweyanziza nnyo mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga. Wabamba tubale tukusaba owummule naye kakati otandise okweggyako emisango, otandise okutangaaza, otandise okukola ebyo bannayuganda bye babadde bakusuubiramu. Naye amaanyi gabadde gaatuggwa, ng'amaanyi tulina ebibuuzo bingi ate nga ansa ntono. Naye kakati k'olambuludde n'otegeeza eggwanga ekituufu kyekiriwa n'ekikyamu kyekiriwa. N'oyogera ku abo ababbye ebya Buganda, ababibbye obungi, bannange mwenna tweyanziza era tugamba nti tuli basiimu nnyo olw'olwaleero lw'otuwadde ate n'olambulula ensonga. N'otajja buze just kwogerako nga ggwe wabula n'oyogera ebituufu ebibadde bikusuubirwa era tetulina buzibu. Katikkiro Charles Peter Mayiga ensonga agitugambye Ssaabasajja Kabaka yaweebwa butwa. Kamukuwe nawe omwewulirireko. Naye nga tukikola mu ngeri ennunga. Kyo ekirala ky'ombuuziza oba mbisse byonna. Wabaddewo n'ensonga ya abatucoccarya ku bintu ebyaffe nga gavumenti ekyamazima ebintu yabikomyawo. Embuga ez'amagombolola n'ez'amasaza yazizza. Kati okusoomoozebwa kwe tulina be babaliko okutusasula. Gavumenti yabizza. Ebyako byonna situnabikyusa anti era gavumenti yebikyusa. Wegamba era nabyo yebikyusa. Naye nga baabizza mu tteeka. Naye kati ojja n'osanga omuntu mu bitongole bya gavumenti okugjako ekitongole ekiramuzi. Ekitongole ekiramuzi. Era buli wemulaba ekkooti ezitudde ku mbuga zaffe bo basasula. Balina n'endagaano z'obupansi wabula kuba abalamuzi baba bannamateeka simanyi. Naye amakomera, poliisi, disitulikiti tebatusasula. Tuguluba nabo. Abamu bazimba n'okuzimba oba tebalina bannamateeka bababuulira nti bw'ozimba ku ttaka lyange ky'ozimbyeko kiba kyange. Kyemuva mulaba nga mu Butikkiro wano ebizimbe biri gavumenti yabizimba biri bye mulaba. Kati wali ekitongole ekyobulambuzi naye byaffe kale byange oba kati nze Katikkiro biri ku ttaka lya Butikkiro byaffe bya Bwakabaka byammwe biri.
kakati ne gavumenti bwezimba ku mbuga zaffe era ebizimbe byaffe tetubawa amagezi bajje bafune liisi tusobola okubawa liisi entongole oba endagaano z'obupangisa nga bayita munnamunono investments bwaki ekitongole ekikola kwebyo naye nga baabizza sigamba nti baabiremera baabizza pulezidenti yennyini president rais mwenyewe aliweka mkono yake n'olwekyo wangi president yatakko omukono gwe ye gwennyini kakati naye bano abaliko era basaabawolereza ba gavumenti emirundi mingi babadde babalambika naye ebintu mu gavumenti oluusi bitambula mpola nze kyemmaze okulaba ojja obuuza omuntu abanja gavumenti olimanya ebya gavumenti bwe bitambula ebya gavumenti buli kimu kyakasoobo naye nga baabizza mu tteeka simanyi obanga waliwo kyendeseeki nze kangunge mwamuteeka simanyi oba wali ogenzeko ku mbaga bw'oba ogenze ku mbaga ojja otuule nga toli munnamawulire nga tolina kamera otuule mu bantu emboozi eno ey'okumabbali owulire abantu bye boogera ojja kuyina olaba omugole akaviiri yakubyako ebyandikanyodde akazze eno baani abo abamukoze embi akaviiri kandizze eno omugole oyo omulaga omusajja oyo mulungi tasobola nakwambala amasuuti ze nakugamba tegamunyumira kakati bwe bibeera bwe tuba nga tusobodde okukola ebintu bino byetukoze emyaka gino 11 si byebiyitiridde obungi naye byetukoze bantu babiraba kati waba watudde wali mu kasonda n'anoonya akaviiri kebawulisa obukyamu tagatinga naye ngaomugole bamubyudde buli kimu kyonna kyonna bakitereezeza naye najjayo akaviiri akakyami kubanga ayagala kunoonyayo akantu akalaga nti ntemutuwanira omugole naye kambabuulire ebyo bibeerawo era nze kambabuulire singa abantu bali ababoogera tebabyogera nandyewunyiza ebintu byetukoze nga bibadde bingi tubasobola kutayogera naye ate n'ekirala kyoma nkimaze aboogera ebyo boogamba batono nnyo era ngenda neŋŋamba anti Juliana yayimba akayimba nti kibaluma mulaba ntera okukyaza abayimbi balina ekizibu ekyo bajja nnyo ewange ne baŋŋamba kati manyi nyina ekizibu naye biki nayimbi akayimba kange naye tebawali abatanjagala banvuma ne mugamba nti wakoze ekifu n'ofuna abantu emitwalo 2 okujja okulaba buli omuntu omu n'olyoka weeraliikirira muyimbi munna atudde wali ebindi ng'alya capati abantu bano emitwalo 2 bazze batya ebirowoozo bimalire ku bantu bano emitwalo 2 oba oyimbye wano n'oyimba na wano n'oyimba na wano n'oyimba na wano abantu bajja naye waliwo omuntu omu akumazeeko emirembe kubanga alina essimu eno gye bataseereza kakati nze ntambula mbadde Lubaga gye nvudde waliyo ababaddeyo bwe bampisa okwogera kibadde kitya waki nduulu nabadde Butambala mu mwanyi basimbye ebitooke ab'e Butambala kumala mayiro bammeka sigenze ku bugenyi nno ngenze ku mirimu kati olwomba kubanga ngenze ku bugenyi kati neneraliikirira omusajja atuddeawo atalina kyakola kati buliza otawaani ne kamera ozekwata olina n'emirimu naye abamu tebalina na mirimu nze sibafaako kubanga batono mu muwendo naye ekibi kikiri ngoma okulaba oli bwagera ekintu ekisasamaza kidduka nnyo sibafaako n'akatono naye gwe mutebitonda by'ebbanga lino lyonna bwolaba balina kye bakolako naye babeerayo ate mu mbeera zonna babeerayo naye temubeeraliikirira ebirowoozo byaffe tubimalire ku nteekateeka zaffe era abamu baagala enteekateeka ezo zigootaane enkuteekateeka zino
zemunguuza bamu tebazaagala beefuula bwefuuzi kati balowooza nti bajja kunzija ku mulamwa ate ku bino bituliko ate nzire ku ebyo Kato Luwandagga Wekitiibwa Nsakensa Kato Luwandagga mpeereza mu kitongole kya Ssaabasajja Kyamawulire ekyakyana munaana y'Obujjajja. Wekitiibwa mu lugendo lw'emyaka 11 tukuyozaayoza naye twanjagala tumanye enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obukulembeze obw'ennono mu Uganda n'ebweru wa Uganda eyimiridde etya bwe tuba tulina bye tufunyeeyo naddala mu bukulembeze obw'ennono obuli obweru wa Uganda biki ebyo bye tufunyeeyo nyanza Katonda atuyambye ekitiibwa ky'Obwakabaka ne kirabibwa ne kirinnya era ekivudde mu kitiibwa ky'Obwakabaka okulinnya ze nkolagana n'obukulembeze obulala obw'amaanyi ndowooza mujjukira ku Jubilee wano nga Santayane azze Santayane Bwakabaka bw'amaanyi nnyo egganiro era jjajjawo ono Santayane yajja wano naye bamusibira mu bizinga by'e Ssesere ne Kabaka Mwanga Abangereza ate mwaka ogwaddewo ne tulaba Sultan w'e Sokoto muntu w'amaanyi nnyo kyenkanidda akati ne tulaba kati omwaka gwe mutwalabye Omungereza Omulangira w'Ebungereza Omulangira w'Ebungereza muntu w'amaanyi nnyo muzito okujja okutulaba Mengo kintu kikulu nnyo mwalaba Ssaabaminisita w'Eswatini ngazze n'enkya waliwo ekibinja ekiva Eswatini kigenda kwanirizibwa mu Bulange era mugendeyo mukwata amawulire kuliko Omulangira kuliko Baminisita bajja enkya mu Bulange mwalaba Katikkiro w'e Busoga nga atukyalira mwalaba nga nkyadde e Bunyoro Katikkiro w'e Bunyoro n'atwaniriza n'antwala ne mu maaso g'Omukama ate naffe ne tumwaniriza wano n'ekibinja eky'amaanyi tulina enkolagana nnungi n'Obwakabaka obulala ebweru ate nawe munda mu Uganda era twagala okubunyweza kubanga buli omu ayigira ku munne abo bonna bwe tubasisinkana tubaako bye tubayigako nsuubira nabo balina bye batuyigako naye ng'enkolagana y'amaanyi kitiibwa ndowooza waliwo eyayogedde nti ekitiibwa ky'Obwakabaka kirinnya omukumu yakyogedde ndowooza obwo bumu ku bubonero kubanga Omulangira w'Ebungereza oyo muganda wa Kabaka oli afuga tamala gakyala era suubira nti kyayongera naffe okutu ensi netutegeera Obwakabaka bwa Buganda bwakamala emyaka 9 obw'Ebungereza myaka 12 batusingako emyaka 3 era Obwakabaka bwa Buganda ndowooza n'obwa Bungereza ndowooza n'obw'e Japan buyinza okuba bwe bumu ku Bwakabaka okusinga obukulu mu nsi yonna kati kiri ebiffe mwe Kato Luwandagga abeddira emmamba okuuma ekitiibwa ekyo kubanga bagamba nti ekitiibwa ky'Obwakabaka babagamba kitiibwa kyammwe kubanga Obwakabaka mmwe Bwakabaka n'olwekyo mulina omulimu mmwe mu mbeera zammwe ze mulimu eyo okuuma ekitiibwa ekyo naddala nga mulondoola bulungi ensonga z'obuwangwa n'ennono nga muzisomesa n'abaana bammwe kubanga ennono eyo n'obuwangwa bye bituwa ekitiibwa kino n'abalala ne bakiraba kakati bwe tubanga ekitiibwa tukikuumye ekitiibwa kya Kabaka waffe kiba kyeyongera bweyongezi kubanga ye ke kabonero kaffe yendabirwamu ne bagamba Kabaka ono abantu baakulira si bateme awo nno buli omu kufa alina obuvunaanyizibwa okukuuma ekitiibwa ekyo tusobole okunyweza enkolagana n'obukulembeze obulala obw'ennono Shafiq
ekitiibwa nze Miro Shafiki kola n'ekitongole ky'Obwakabaka kya Uganda Media Center. Ekitiibwa waliwo okusomoozebwa ku bantu baffe obaolyawo bwebutamanya tukuyozaaliza okutuuka ku myaka 10 naye bangi ebibuuzo biri nti lwaki Ssaabasajja takyusa Katikkiro aliko ekiralo kyentandise nakyo tulina okusomoozolwa abatalina kumanya nti bakatikkiro bonna ab'omulembe Omutebi tulina Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli obala okuva 26 yaviirako ne 1994 bamuwera ddamula emyaka gyali 12. Kiki kyolowooza yavaako 25 nga gwako gyemyaka 11. Kiki ekyenkizo n'ekitiibwa kyolowooza Ssaabasajja Kabaka kyalaba mu baami be abo bajjaddiza obwami n'abawangazaako okumala akaseera? Shafiki ekibuuzo ekyo Ssaabasajja ndowooza yasobola okukyama kuba kati nze n'agamba ntya nti Kabaka andese nedda buli myaka 11 eno y'ensonga. Ndowooza Ssaabasajja simanyi oba onoofuna omukisa n'omubuuza ekibuuzo ekyo asobole okukuwa ekyokuddamu, naye fe tukola bukozi emirimu gye tulowooza nti gigasa Obwakabaka oba tussa mu nkola Kabaka by'atulagira. Kati Kabaka atuma Katikkiro ebintu bingi era Katikkiro alina okussa mu nkola Kabaka by'aba amugambye okukola. Kati biddirira bibeera mu mikono gya Kabaka. Era ffe enteekateeka zonna ze tukola tuzimwanjulira, tugenda okuzijjanjula mu Buganda Kabaka nga yazirabye dda. Ensonga Kabaka aba azitugambye. Kakati ffe omulimu gwaffe tussa mu nkola ky'aba atugambye. Ebisigadde biba njali. Siyinza kukugamba nti eno ensonga naye simanyi. Nze nkola bukozi mirimu gye. Ekibuuzo kyange ekyokubiri kiri ku emyaka gino 11 ekigenda oya kusaanye tugiraba nti gibaddemu ebibala bingi era n'ebisoomoza bibaddemu. Abantu ba Kabaka abalina ebibuuzo ku nkolagana wakati w'Obwakabaka n'ebibiina ebyobufuzi era abaagala okumanya Buganda waweyimiridde, okuddamu okubaddenga nnyo ku kitaffe Ssaabasajja Kabaka ekitaffe era ffenna atwaliriza. Olowooza kiki ekiviirako embeera egamba nti waliwo b'okolagana nabo ne b'otakolagana nabo? Era ekisinga otambula ensangi zino kye kigamba nti olw'okuba akulembeddemu oludda oluvuganya gavumenti Uganda, kirowoozebwa nti ye ng'omuntu, abantu bagamba nti ye ng'omuntu alina ebigendererwa ebyokulaba nti ekifaananyi kye kirinnya nnyo mu Buganda okusinga abantu abalala. Tukirabyeko ku mikolo nga bwe kyatongozebwa mu Buganda nti bw'ogenda ku mukolo ogw'okwanjula otambula n'ekifaananyi kya Kabaka. Tukirabyeko mu mikolo ng'abantu batandise okusoosowaza omuntu oludda oluvuganya gavumenti naye bajja tambula n'ekifaananyi kye. Bubaka ki bw'olina ku nsonga y'okuba nti ekifaananyi ky'Obwakabaka kisigala nga Kabaka kyekitikkiro kya okusosi bano benyinza okugamba nti byenoonyeza byabwe bo nga baagala okusiiga ekifaananyi kyabwe ky'amaanyi. Abayudaaya baagenda ne babuuza Yesu oba Yesu omanyi kitutawanya naye nebeera ensonga abantu ne babeerawo. Abayudaaya baabuuza Yesu nti kituufu okuwa Kaisaali omusolo? N'aggyayo ekinusu n'akikyusa n'agamba kino ekifaananyi kiriko kyange. Ne bamugamba nti kya Kaisaali. N'abagamba nti ebya Kaisaali ebyo ebya Kaisaali, n'ebya Katonda ebyo ebya Katonda. Kaakati nze ngamba bweti omukolo ogw'ennono n'obuwangwa gubeere gwa nnono na buwangwa, ogw'ebyobufuzi gubeere gwa byabufuzi. Si kirungi muntu kugenda ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi
n'agenda ng'akaalakaala n'ekifaananyi kya Ssaabasajja ogenza okuli olukuŋŋaana e Masaka ebuddu oli wa Nuupu tugambe ogenze n'ekifaananyi kya Kabaka okaalakaala nakyo ate ogenze mu Lumbe mukwabya olumbe ate okaalakaala n'ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni mugenze kwabya Lumbe awo n'owo otegedde Yesu kye yagamba Abayudaaya ebyokwabya olumbe ebyokwanjula mukolo gwa nnono gwa buwangwa tugukuumire eyo kaakati bwona ogenda mu kwanjula ne bannabyabufuzi gyogenza okuwasa omukazi nga tebabaagala onoogolo nti saate Kabaka talina ludda lwa byabufuzi n'olwekyo abantu babe beegendereza ebyobuwangwa n'ennono bibeere byabuwangwa na nnono ebyobufuzi bibeere byabufuzi munnabyabufuzi yenna ayagala okuyitimusa erinnya lye asobola era bannabyabufuzi abamanya tubalabyeko ffe abamu okumala ebbanga ogenda okulaba omuntu ng'alinnye nnyo tutumu ate olulala ne likendeera twali tubalabyeko ate omulala batalina tutumu n'alifuna abantu bakiraba mangu embeera zo nga bwe ziba zitambula naye si kirungi kutabiikiriza mikolo gya nnono mu byabufuzi mu ngeri y'emu era si kirungi kuteeka bintu bya nnono na buwangwa mu byobufuzi n'olwekyo agenda ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi tugenda na kifaananyi kya Kabaka genda n'ebifaananyi bya bannabyabufuzi b'owagira agenda mu mukolo ogw'ennono n'obuwangwa genda n'ebifaananyi ebigendera ku nsonga eyo neyazizanyo ekitiibwa nze Kamulegeya Akireewo Kiwanuka ekitiibwa kweyozayoza n'okwebalizaako Katonda tuusizza olwaleero ngebula lunaku lumu lwokka owezza emyaka 11 ng'olinaddamula ow'ekitiibwa abatuwuliriza n'abatulaba baagala okumanya enkolagana y'obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti eya wakati ng'ogyeko ennyanukula gy'osoose okutuwa nti ebitebe embuga bingi bizze bikomezebwawo enkolagana ya Buganda ne gavumenti eya wakati eyawamu eryetya sirowooza nti tulina omutawaana ogulya enkolagana weeri nnungi tukyalina bye tubanja era tukyabibanja situjja bivaako naye tuwuliziganya era ndooza n'obubonero obulaga nti tuwuliziganya weebuli baminisita obalaba nga bajja wano nabagambye nga tutandika wali ku misinde baminisita bayitirivu mu abalaba bajja emmengo abaminisita ba gavumenti eyawakati enkolagana tuzirina tulina emikago mu byobulamu tulina emikago mu byobutonde bw'ensi tulina emikago mingi ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo tukolagana nabyo abakulembeze tubawuliza tukina bye tubanja era zetujja bivaako naye tuwuliziganya nabo gyebali batuyita ku mikolo nzemulaba twetaba mu mikolo wano wali naye nga tukyalina bitubanja era tujja kusigala mu bibanja federo yemu ku byo tetugivangako wemu ku byo tukyagibanja Oweekitiibwa wakyaliwo embiranyi bagiyita embiranyi naddala ku nsonga z'ettaka wulira nga ekitongole kyaffe ky'Obwakabaka kirina enteekateeka n'ennambika mu nsonga z'ettaka tenowulira amaloboozi agava mu minisita ow'ebyettaka mu gavumenti wakati nga gakontana kiri kiteeka affe ekitongole kyaffe twakigamba kigoberera amateeka kyekyokka buli muntu alina endowooza ye minisita alina eddeeka okuba n'endowooza ye
kyotasobola kuwaako ndowooza ge mateeka tugambe amateeka g'ebyettaka ge tulina mu Uganda gagamba nti mu Uganda omuntu asobola okuba n'ettaka mu ntereeza ya mirundi 4. Entereeza eya mayiro, entereeza eya freehold, entereeza eya lease, n'entereeza esangibwa mu buwangwa n'ennono z'ebitundu ebyenjawulo. Ez'engeri nnya gy'osobola okuba n'ettaka mu Uganda. Amateeka bwe ne gagamba nti omuntu Ssekinoomu nga gwakireewo kiwanuka osobola okuba n'ettaka. Naye ate akireewo kiwanuka asobola okuteekawo kampuni n'agituuma erinnya CBS Limited. CBS Limited naye esobola okubeera n'ettaka eryayo nga kampuni. Era amateeka ne gagamba nti waliwo n'abantu oba ebitongole ebisobola okuba n'ettaka. Kereziya Lubaga erina ettaka, Kereziya Namirembe ekkanisa erina ettaka. N'obwakabaka busobola okuba n'ettaka. Ago ge mateeka. Kakati bw'olina eddembe akireewo oba Gerard Sagi, Gerard Mulindo ayinza okugamba nti saagala nze akireewo abe n'ettaka. Ekyo kirowoozo kye, ndowooza ayina eddembe okugamba kwati gwe era eyo tomwanukulanga oba nti nanze ettaka lyange lirina mu mateeka, kuba tosobola kuba na kirowoozo kyo ku mateeka, kubanga amateeka liba tteeka, buli omu alina oddigondera. Naye omuntu buli omu wa ddembe, era ogira nabo nga baga nti etteeka eryo siryagala naye nga lyetteeka. The law is the law, my friend. Tulina etteeka erisobozesa Obwakabaka okuba n'ettaka. Era Obwakabaka bulina ettaka. Kati omuntu yenna asobola okwogera by'ayagala, ddembe lye, era tebitujja ku kye tulina kukola. Ebiseera ebisinga tukikuusa amaaso kibawaddewo omuwendo gw'abaana okuzaala nga bakyali baana bato gweyongedde nnyo. Oba oliawo kiyinza n'okuba nga kyekimu ku bisinzo tuviiramu obuzibu nti abaana bazaala baana bannaabwe ewabulwawo ennambika entuufu ku kyo ne tulaba nga kiyinza okuviirako ennono yaffe n'obuwangwa okweyongera okusereba. Ng'Obwakabaka obaddewo n'enteekateeka nga mwanyi terimba n'enteekateeka y'okukwata ku byobulamu. Tuyinza okubaawo n'enteekateeka yonna ng'egenda kutunuulira kutya bwe tugenda okutaasaamu emigigi emito n'abaana bano tukomye okwenyigira mu kuzaala nga bakyali bato. Enkuza y'abaana kye kikulu kyokka. Abazadde bwe bazaala abaana babakuzizza batya. Omwana bw'abanga agenda mu biduula, omwana wa myaka 8, nze ndaba abaana abato mu bifo n'essaawa zendowooza nti bandibadde gwe mwana muto myaka 8, myaka 10 akyataayaaya, enjuba yagudde dda. Bwe twakulira ku myaka egyo otosobola kutaayaaya ng'otaayaaya otya. Kati abaana abazaala nga tebanneetuuka kiva ku ngeri gye babakuzizzaamu. Kakati omwana bw'oba tumulondodde ayiga ebintu nga tanneetuuka, ebintu bingi byayiga nga tannatuuka. Abawala bazaala abalenzi bakusanga banywa segereeti oba enjaga oba biki nga babaana bato nnyo. N'olwekyo abazadde engeri gye bakuzaamu abaana nsonga nkulu esobola okubayamba okubaako bye batandika mu budde bwabyo obutuufu. Era nkakasa nti mu maka abaana gye bakuliziddwa okuvunaanyizibwa n'okubalondoola tebangwiriza kuzaala. Abaana abazaala amangu baba tebalungamizibwa bulungi, kyabulabe eri obulamu bwabwe era n'obulwadde buno obw'okutondizikisitula bwesigamye nnyo. Kuba omwana omuto bw'asitula mwana munne bw'agenda okuzaala omubiri guyulika, ebinywa biyulika ne bitawona, ekivaamu kwe kutonnya okwo.
kyekimu kireeta obulwadde obwo okutonya batafisitula. N'olwekyo abazadde bafeeyo ku abaana bazaale nga batuuse okuzaala kijja kutuwonya ekizibu ekyo. Kulumba obadde obuuza ki? Neyanziza nnyo erinnya Dickson Kulumba, omuwandiisi mu mpapula wa Bukedde. Sibo mbuyozaayoza tuuka ku kule kwekyo kyenzukiramu katono mukama wange naliwo nga ofiisi sibo ekwasibwa era nebaza Katonda nti era nkyakola mu kitambiro mukama wange kirungi nnyo. Ensonga zange ziri bbiri. Esooka bingi nnyo mukoweri era okukyusa entambula y'emirimu bingi ebituusiddwa, naye mbuuzaako enteekateeka ey'okutumbula Oluganda mukama wange tenakolebwako bbago. Wali wakyogerako emabega eyo naye nsaba okumbulirako ekintu ekyo oba buuke mukikwata. Ekyokubiri nga otandika omwaka gw'e12 ebbago siritegeedde ebbago litya nedda okutumbula Oluganda. Sebo Oluganda olwo lulina ne minisitule etwala, lulina minisitule etwala, naye kale biki ebikoleddwa oba byoteekateeka okulanga bongera okutumbulwa. Lwanze omu nga awandiika mu Luganda ndaba nga enteekateeka ereeteddwa okufuula olufayiro olw'obuwazi nga ejja kwongera okukosa olulimi lwaffe Luganda. Ngambi kwe kutya okwo kwenguulizaamu. Kati kiri ekyokubiri nga bw'otandika omwaka ogw'e12 tubuulyako bipya ki mukama wange byoteekeddwe awo sebo nga tutandika omwaka ogw'e12. Neyanza nnyo neyanza. Tutumbudde nnyo Oluganda nze bwe ndowooza mu myaka gino 11 era mu Bulanga awo tewali lulimi lukozesebwa, mukimanyi. Mabaluwa gonna enkola eri yaliwo yakyuka, buli omu akimanyi nti edda abantu bawandikanga mu Lungereza. Naye nze nga siraba nsonga lwaki minisita Muganda nga mpandikira ku nsonga z'Obwakabaka lwaki ampandikira mu Lungereza. Era ekyo ndowooza kye ku bintu bye nasooka okukyusa okuva edda lyonna ebiteesebwa mu kabineti nga biwandiikibwa mu Luganda okuva emabega eyo yonna. Naye Buganda amabaluwa amalala go nga gabeera mu Luzungu, era ebiwandiiko byaffe byonna kazibe zino enteekateeka namutayinga tuzikola mu Luganda, tuziteeka ne mu Luzungu. Tuba oluusi twagala okuziraga abagenyi naki, naye nga tukozesa nnyo Oluganda. Ndowooza nange Oluganda ndukozesezza nnyo. Ne lutunguka nno ne lutuuka n'okugenda ku kampuni Kanoonya ne bayita Bulungu. Tebyekola byokka, wabaawo abaseesa mwalulira ne kugundi ku kikopo ky'ensi yonna ekata. Oluganda lwoze mwalulira nga baluweerezamu omupiira, abaagala omupiira mwalulira. N'olwekyo Oluganda tulutumbudde. Ekizibu kye tulina n'ekibiina ky'olulimi Oluganda weekiri kirungamya abantu. Puroguramu tuzirina ku rediyo era mwami Busuulu oyo mirundi mingi ku lw'Essande abeera atunyumiza aba batunyumiza emboozi ezikwata ku lulimi Oluganda. Ndowooza tulufubyeko. Ekizibu ekiriwo kiri mu maka gye mubeera. Mwami Dickson Kulumba nakuwulira bwegana n'abaana b'Oluzungu ku mbaga yo yennyini wagamba omwana mu kigambo eky'Oluzungu ampulira n'amatu gange mu Kereziya e Namuŋŋoona. Namuwulira olwo namuwulira naye olw'okuba yali mbaga ye saamwambalira. Naye nga neebuuza Kulumba ekimwogeza era alina omwana gwayita bubebi bwe buki n'abaako ekigambo kyayogera eky'Oluzungu. Oyo simuwaayidde wuuyo kakati ate ye yawandiika mu Luganda. Abazadde balowooza ndi bwe banayogerera abaana Oluzungu abaana bagenda kuluyiga.
abaana bajja kuyiga oluzungu ne bana abayizi oluganda kyetwakola abaana abali ebwetu twakola curriculum oba kyeki mu luganda wangi enambika y'ebisomesebwa twakola enteekateeka y'okusomesa abaana abali ebweru Luganda bakiyita Virtual Luganda Academy. Virtual kubanga kyakubitimbagana si kugamba nti abaana bagenda kubeera nga batudde mu class jukira omwana omwe ali Canada omulala ali Sweden omulala ali Dawa akati ministry evunanyizibwa ku Luganda twagiwuvunanyizibwa era babagambuza babazeeko enteekateeka biki binasomesebwa abaana bayinza n'okujeyambisa abaana abali wano kubanga namwe abaana abammwe mayumba gye bali ezo ziriito enjo gye basomera mu nasary basomera Lungereza naye nze ndowooza tulufubyeko era lulina we lutuuse nalabye n'okulaba obupande ku nguudo batandise okuteeka nabasaba dda nti bateeke mu nnimi abantu zebasobola okutegeera luno oluguudo lugenda Entebbe olupya nalabyeko siba omusupi kirungi kubanga fasten okukigamba omuntu avuga emmotoka nga tiya soma nnyunga mu abali wano ayinza obutakitegeera fasten your seat belt naye bwogaa nti siba omusupi vugira ku kkono abantu bibangwira okutegeera mu nsi nnyingi bakozesa ennimi ensi nnyingi nnyo osanga akapande kali mu nnimi 3 nawo no kyetaagisa ekyoluswayiri nze nawandikira ne minisita w'ebyenjigiriza mukyala Janet Museveni ne musaba nti ennimi ennansi zigaliko nga zabuwaze mu gundi mu Switzerland buli mwana amanyi Olufaransa buli mwana amanyi Olujamani ati kati ne bayiga n'Olungereza ng'olulimi kubanga Switzerland erimu ebitundu ebyogera Olufaransa erimu ebitundu ebyogera Olujamani erimu ebitundu ebyogera Oluyitale waliwo n'ekitundu waliwo n'olulimi olwogeta Romanish boogera ennimi nnya ate zonna ntongole mu gavumenti naye baali bakaluubiriziddwako okutambuza ensi nga gganzibu kati wano omwana okuyiga Oluganda kyangu nnyo n'ayiga n'Olungereza bo baagala kusomesa n'Oluswayiri okusoma Oluswayiri si kibi naye ennimi zaffe ennansi zisigale nga weeziri naye okubuutikira Oluganda si kyangu kubanga Oluganda lulimi olutukozesa mu bulamu obwa bulijjo ne mu kusuubula womanyira olulimi olukola ogendanga mu katale bw'ogenda mu katale mu nsi yonna oba ku katibwa naffe tulinaawo station za gaali za mukko oba biki oba za baasi mu bifo bwe bityo mu buli nsi gy'ogenda owulira olulimi olwogerwa era omanya ti olulimi olujja okubeera mu nsi kati Oluswayiri tunaabuutikira lutya Oluganda sirowooza naye okuluyiga si kibi nze ndowooza n'okuyiga Oluswayiri nze Oluswayiri oluli emmere endumanyi naye nga tulina okwekuumira ku nnimi ezaffe ennansi ebibuuzo byosibye ebyo kirala kyabadde kyaki emirimu gye tukola ffe siyiiya miyiiye tukola enteekateeka nnamutaayiika mu 2013 twabaga nnamutaayiika eyasooka nga ya myaka 5 negwako 2018 ne tubaga eddala 2018 kati twabaze nnamutaayiika 2023 ate wabaddeyo kuba twajanjudde ne mu lusirika lw'abakulembeze kakati emirimu gye tukola tugisimbuliza omwo si kuddaawo kuyiiya nti tuyiiye kati enteekateeka eyo ebirimu bye tugenda okutambuza kati tugambe ebyobwavu tukyali ku mmwanyi ebyobulamu tuli mukubiriza abantu bya mukenenya bwe bityo ebyenjigiriza biki tewali kipya kye ngenda kukola kitali mu nteekateeka nnamutaayiika 2023 2025 era katwagala okukolerera enteekateeka nga za muggundu tukyalina emirimu mingi nnyo kulwanyisa obwavu mu butonde bw'ensi emirimu gikyali miyitirivu naye giri mu nteekateeka nnamutaayiika
saagala ogambe nti akapya katya tubadde tuli mu nnyimba omanye abayimbi ajja n'aba n'oluyimba ne lukwatayo si bwe bagamba babita hiti kati aba alina okuyiiyayo akayimba akalala tetuli mu kuyimba nnyimba tuli mu kukola mirimu egiza Buganda ku ntikko nga tugitambuliza mu nteekateeka namutayi yenyaku nabakooza eddira ente kazi era ekisiraamu gwani zaituni bw'atyo Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atangazza ensonga era nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Bannayuganda ndowooza ansa zitubadde tubuuza ennyingi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ziddiddwamu era tusuubira nti kaakati tutambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Buli kimu kiri very fine, buli kimu kitambulira ddala bulungi era tugamba nti weewaawo tweyanziza Mukama Katonda webali kubeerawo era webali kuddira mu Bannayuganda. Ebibuuzo bibadde bingi naye nga ansa ntono, ne kati abantu bakkakkanye ku mitima n'ebibadde ebibuuzibwa ebingi ansa zifuniddwa.